Abakyala mwena mbalamusiza abali eyo nze Musawo Makula abeera ku CBS Akeezimbira. Olwaliro nakulaba maama kirungi nnyo bannange, buli alina maama we yeebaze Katonda, n'oyo atamulina nga naye ye maama. Naye ekitiibwa kya Mukama nga bamuyita maama. Mpozi nze advice gye nnyinza okuweerya abavubuka mwekuume. Ate abavubuka temupapa kwagugwa mukwano n'abantu be mutalabidde ebbanga ddene. Kale at least sooka otwale obuvunaanyizibwa osooke onoonyereze ku muntu. Ennaku zino obulwadde bungi, nze ndi musawo naye nkozesa organic abandaba. Naye experience gye nnina oba kye naafunyeewo abantu kandida abaluma. Banaye buli muntu mulwadde. Kyemulina okumanya buli muvubuka ali otambula ng'ogamba nze kanze mulamu, abavubuka balwadde, abantu abakulu balwadde, abaami abakulu balina kandida. Final destination is prostatitis. Abakyala final destination ya kandida cervical cancer, uterine cancer. Mbegayiridde mufeeyo nnyo mujjanjabe endwadde ezo effectively. Bw'oba ofunye kandida yangu akofune treatment. Kijja kuyamba okuma obulamu bwo nga kintu kya muwendo. Mwebale nnyo mwebalire ddala nkolera wakaliga opposite Ivy's Hotel. Abeetaaga eddagala lya kandida abalina fibroids ebizimba mu nseke mbyoza nga sikozesa kyuma kyonna wabula nga nkozesa organic ndi kafulu. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza.